ate ng'eggye lya UPDF lyetegekera ebikujjuko bya Tarehe Sita olunaku olw'enkya tuwayizzaamu n'akulira ekitongole kya UPDF ekikola emirimu egy'enjawulo ekya National Enterprise Corporation Lieutenant General James Mugira n'alungamya ku mirimu egy'enjawulo gye bakola. Ekitongole kya National Enterprise Corporation wansi w'eggira UPDF kisambaze ebyogerwa nga bwe kiwenguzi okufuna tenda z'emirimu. Managing Director waakyo General James Mugira agamba nsinkola UPDF okugaba enguzi okufuna emirimu kuba bayita mu kakungonta akaateekebwawo n'amakampuni gonna okuva ebunaayira. Lieutenant General Mugira abyogedde mu mboozi ey'akafubo ng'alambika ebibazo bakola ddala pulojekiti ez'amaanyi. Nti ebintu bye bayita kickback bino sijui corruption kuba yereeta ekizibu project etandika ya miliyoni emu n'ogisanga ku miliyoni 10 kuba buli omu agenda ng'ayongezamu okutuuka wali project sente nga temukyayina sente ezo. Ife tuwulireeyo mu project endala batandika process bidding bwe batuuka wakati nti ono yabbye ate nti sente zikyuseemu zeeyongedde twatandikira ku biliyoni emu kati zituuse biliyoni 2. Then bwe bamala kuba contract owerera mbuwazeyo whistleblower n'adduka wa IGG mu stopping project ne stopping kati fe Katonda badde atuyambye tetunaba kubituukako. Emu ku bifo ebizimbiddwa ku mutindo ky'ekyuma ekisengejja ebikyafu ebiva mu mafuta ekyatongozeddwa President Museveni ekikuube ekiri ku mutindo. Tukola competitive bidding naye kuba quality yaffe ennungi, price yaffe ennungi, teba tutrustinga amanyi ba private contractor mulalo muwa deal oyo mbu afunye ekizibu sente ziweddeyo yali afunye loan mu bank nze ndi government sina wengenda Mugira wendi kati naye n'obwenvaawo ojja kujja n'obeera ono n'obeera neke ejja kubeerawo kuba ekitongole kya government. So omuntu naye tabeera na wasiwasi nti kubanga eyo culture yaffe y'amagye bwe bakuwa omulimu ebeera order ate order y'amagye ebeeremu order n'omoja kati bwe bagamba eyo project bagikuwadde otandikirawo. Mugira agambye nti bazze benyigira mu bulimi n'obulunzi ekigenda okuyamba mu kulwanyisa enjala mu ggwanga. Tulima kasooli, tulima soyabean n'ebirala. Kati tuli mu process y'okuzimba silos. Ategeeza nti era bazimbye ennyinyi n'emmotoka nga bakwataganye ne bannamikago. Nange balinamu obwesige n'obwe basiinawo ssente mangu bajja kumpa emitayimbwa eya biliyoni emu kuba bamanyi nti nja kuzimba nfune sente nkole ki mbasasule. So we have built that trust neke na bano ba suppliers tororo cement roofings n'abalala kati ekyo kituyamba. Ebyo bijjidde ng'eggye ligenda kujaguza ebikujjuko bya Tarehe Sita eby'omulundi ogwanamu 2 nga bajjukira eggye bwe lyatandikibwawo ng'emikolo giri mu kibuga ky'Embalala enkya. Tufuna omukisa okusiima abaana yinki bye batuyamba mu lutalo ne bye batuyamba nakati kubanga mumanyi no mu lutalo lwaffe lwonna bw'oba otulina abaana yinki tosobola kulwana weka. Be batuwa emmere, be batuwa ebyokwambala, be batuwa safe haven kuwakweka, be batuwa intelligence nakugamba abalabe bali eno. So Deo Kyaligonza yakusakidde eggulu lino. Nabino nga taliiko nfoofu. Ebikujjuko bya Tarehe Sita bya nkya bawaddeyo project ze bazze bazimba.